abamu ku bantu abatali bangu mu nsi muno ye muntu asalawo okubeera yekka ne waba alina emikwano mingi ebiseera ebisinga oba wakwegendereza. Abantu bano batereza ensobi z'abalala bonna ababaliraanye naye bwe batuka ku byabwe nga basirikawo. Abamu baba bayita mu bulumi era nga kye basinga okubeerako n'okufokasingako kwe kutereza ensobi ze bayiseemu ez'ebbanga eddene, ebizibu eby'enjawulo na biki bye bayiseemu, n'okufuba nnyo okulaba nga baddaabiriza abalala. Omuntu abeera yekka omugenda nga mpola kubanga ekisooka amanyi bw'ayita mu bulamu obw'omu. Teyeetaaga mikwano okubaawo. Ekyokusatu, abasinga baba baatomera dde ebizibu ne babiraba. Kati tolina kintu ky'ogenda kuleeta nga kipya kimukankanye. Bw'obanga wakula olutalo, omuntu atera okubeera obwomu nga tomulaba na mikwano ng'atera obudde buwangaala bw'omu. Mugenda kitini asobola okukola ekintu n'otakyejjusa na kukyejjusa wabula ne kikolako impact ya bulamu bwonna. Wegendereze nnyo omuntu abeera obwomu nga bw'abeera. Wadde emikwano gye weegiri naye nga ye atera kubeera bwomu nga kyaliiwo mumanyi. Naye nga ebiseera ebisinga omusanga ali yekka. Ne watuuka okugenda ewantu agenda yekka tamala bayita ka guruupu. Ojja tugende wano kakota. Omuntu abeera obwomu mugende empola. Ojja mufunamu obuzibu. Tewakulanga olutalo ku muntu atera okuwangaala obwomu. Oli nnyumiza bw'oliwo okikoze.